Wiiki ewedde enkuba yafudde emba mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala ekyaviirako amataba okwanjala mu kibuga era alipoota ya poliisi yalaga nti abantu 7 be bafiira mu nkuba eno. Embeera eno yawaliriza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okubiteekamu engatto okulambula enguudo ez'enjawulo ezikolebwa mu kibuga. Olunaku lw'eggulo Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja yatabukidde bannannyini kampuni ez'enjawulo ezaayibwa obuvunaanyizibwa okukola enguudo mu Kampala olw'okulwawo okumaliriza enguudo zino. Okulwawuka okumaliriza enguudo zino kuviiriddeko Kampala okujjula amazzi ssaako n'akalippagano k'ebidduka ku nguudo ez'enjawulo. Ssaabaminisita yeewuunyiza lwaki ba kontulakita batwala obudde bungi mu kumaliriza enguudo zino so nga gavumenti ebeetutte obudde bwayo okubawa buli ekyetaagisa. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala Kampala Capital City Authority KCCA kyekivunaanyizibwa okulondoola n'okuwa contract eri kampuni ez'enjawulo okukola enguudo mu kibuga. Twagadde okumanya lwaki Kampala ekyalina ekizibu ky'enguudo embi ssaako n'ensonga y'abakontulakita okutwala obudde obuwanvu okumaliriza enguudo ez'enjawulo. Meya wa munisipaali y'Ekira Julius Mutebi agamba nti obuzibu bw'enguudo okulwawo okumalirizibwa si buzibu bw'abakontulakita abaweebwa emirimu wabula nga ne gavumenti yennyini erina okunenyezebwa. Contractors zo tukolera omulimu byasanga bikolebwa mu gavumenti ne bwagitunuulira kubanga abakyalina bano abamu baludde muno bamazeemu emyaka 10 abalala myaka 15 naye olw'okuba alaba entambula y'ebintu mu ggwanga era naye bw'atyo bwakola. Mutebi ategeezezza nti gavumenti erwawo okuliyirira abantu ababa bagenda okukosebwa mu kuzimba enguudo ez'enjawulo ekizingamya entambuza y'emirimu. N'olwekyo n'abasunsula ku sayidi eyaffe eya gavumenti naddala mu central government okuwa aba procurement abawa abantu enguudo bazibawa lwakuba nti gundi bamuwa mu byabufuzi bamumanyi gundi bamupangira ddiiru abeeko nekyafuna. Byron Kinene akulira ekibiina ekitwala abavuzi b'ebidduka mu ggwanga ategeezezza nti gavumenti yennyini yerina obuvunaanyizibwa okulondoola abaweebwa contract okukola enguudo era nti era erina n'obuyinza okukangavula oyo yenna abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Kati so gavumenti tusigala tugivunaana abantu bano abakola enguudo mu mbeera bwetyo ne mu mawanga amalala bwe batebazikola. Naye tuve mu kwogera obwogezi buli omu akole kyateeka okukola. Contractor akole kyateeka okukola naawe eyamuwa omulimu naawe okole kyoteeka okukola. Ono agamba nti kyokka n'enguudo ezimu ezikolebwa tezimatiza nga bazikola mu mbeera eyakanagweramu eyo. Nga ne kololo etayita loole enguudo zirimu ebinnya. Wanga oluguudo nno wandikabye nti wano wayitawo nnyo loole ezitisa ebintu ebyamaguzi oluguudo lubomoka. Tufune omulala asobola okumaliriza omulimu. Nze Zubairi Lwalira, BBS Terefayina.